n'okuvuganya kwa President akwatidde ekibiina ky'NUP Bendera mu lwokaano n'okuvuganya kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu era asibye mu disitulikiti ya Kasese nga Wenje akalulu okulaba ng'atuula mu ntebe y'eggwanga. Ono ng'ali wamu ne bannakibiina kye okuwenja akalulu mu Kasese bakutandikidde Muhima ng'eno ayogeddeko n'abantu basanze mu kubo n'abasaba akalulu ng'abasuubizza okukola enguudo n'eddala lwa Fort Portal Kasese ssaako n'okufunira abavubuka emirimu. Nga batunyigiriza emyaka 40 nga temulina ddembe, emyaka 40 nga batufugisa mundu, naye njagala kubabuulira mu Uganda empya buli omu agenda kweyagala. Abasomesa, abasawo ne bano abasirikale nabo bagenda kweyagala. Uganda yaffe ngaga nnyo naye bannayuganda baavu nnyo. Mu abantu b'eno naddala abantu b'e Kasese mumanyi eno waliyo railway transport nga y'amaanyi. Ffe twalina railway wano nga bantu mutongo osobola okubeera ng'osula Kasese naye ng'okolera Kampala. Naye kati byonna byaggwawo. Emyaka 40 abasinga wano temumanyi kye njogera kubanga muli baana bato. Naye ka mbabuuze wano abantu bameka nga wali olabyeko ku President omulala nga si Museveni. Kyagulanyi okutuuka ewabadde olukuŋŋaana mu munisipaliti y'e Kasese agenza werekerwako abajaasi ne poliisi. Abantu bayima njagala kubasaba bwe mugenda okulonda olaba umbrella ng'okola ki? Bwe munaagenda okulonda mujja kulaba Kyagulanyi. Naye si Kyagulanyi eka, mujja kulaba Bwambale. Abakulembeze b'ekibiina eno babuulidde Kyagulanyi ebibasoomooza omuli okubumbulukuka kw'ettaka n'ebirala. Bagoba abantu baffe ng'abagwira, abantu bano babamazeeko amataka, ate abantu abo bali mu gavumenti eno. Mr. President, wano e Kasese mukimanyi 2016 abantu baffe babatira mu polisi yaffe wano e Kasese. Mukimanyi bulungi Mr. President, abantu baffe bafiira babbaabwe, tulina wano bamulekwa, tulina ba-widows, tulina ba-widowers batebafunangako justice. Abantu baffe abo tebalina buyambi. Mr. President, ffe ng'abantu b'e Kasese tusaba naffe watunaba tukuwadde obuyinza otuleetere wano yunivesite yaffe. Ffe ng'abantu b'e Kasese tufune General Referral Hospital. Tuli bangi nnyo. Mr. President, ffe wano e Kasese abantu baffe babadde bagaga nnyo nga balima kokowa, nga balima vanilla, nga balima omwani, epamba, naye gavumenti ya Uganda ebintu ebyo bonna babisala bbeeyi. Ate omusinga ku kibwe lyasa abwakali. Kyagulanyi bw'ati abasuubizza okukola kwe basoomooza nga bamuwadde akalulu. Ono afumiridde poliisi gy'alumiriza okugaana abantu okwetaba mu lukuŋŋaana lwe. Amagye gagenda gatuwerekera. Amagye gage gasookayo ne gakuba tiyagasi gye tugenda ne bakuba abantu kibooko kubanga after 40 years Museveni talina kyayinza bagamba naye akimanyi mwakoowa. Abaana b'e Kasese terapoowa. Bw'avudde eno yeeyongeddeyo ebwera era mu Kasese okusaba baayo akalulu ng'era olukuŋŋaana lukubye kalambi ng'eno asoose kulya na mu ndago amma abantu ne banyumirwa. So, ku President mulonda ki? Ku MP mulonda ki? Between freedom and slavery. Kati saawa zino tuli mu kusalawo oba tufuuka basireevu oba tubeera free, oba tufuuka basireevu oba tubeera ba free. Ne waliwo omusajja omugo bayita Malcolm X yatugamba a smart person is not fit to be a slave. Abantu ba Kasese njagala mumanye eno message njagala ngireete ng'eva Buganda direct paka Kasese. Bannange abantu ba Kasese muwa Uganda yonna lesson. Muwa Uganda yonna lesson eyabutapowa. Kyagulanyi asuubizza abalonzi nti olutuuka mu ntebe wakukyusa ebyenfuna byabwe. Ending slavery. Sigenda kudaano bagambe tugenda kola kino mu manifesto kubanga byonna tuze tubyogerako. Byonna mubimanyi naye tetulina yadde n'obuyinza kulonda abantu be twagala. Tetulina yadde buyinza kubirongingga kubeera nti wano